Weewaawo nkwaniriza ku channel yaffe eno mu video yaffe eno ey'okufumba ate leero tugenda kufumba munanasi. Ojjukira bulungi nti nno twasobodde okulaba video yaffe mwe tukamulira ennaanasi kakati ate ebikuta tubikozesa ki tubifumbamu omunanasi. Leero katulabe omuntu afumba omunanasi omuganda pure. Teweerabira ku subscribinga, ku likinga, ku sharinga bwe tuli. Kakati munanasi eyo ngattamu entangawuzi. Entangawuzi eno okunoga obulungi erina okuba nga esaliddwa mu butonotono. Oluusi abamu bagikoona bagisekula naye mu kusekula okulungi kakati nze nkute wano ka greta ne mu kugijjamu obutonotono esobole okunoga oba okitegeera. Kakati okunoga okwo oba teweetaaga ntangawuzi nnyingi naye bino bye mugamba nti mukoonese eccupa entangawuzi tevaamu mazzi oba okitegeere. Teweerabira bannaffe abasundusa exchange gwe kadama yenna oba omuntu yenna ali ebwera ayagala okuweereza ssente mu bantu bo zituuke direct ku mobile money. Sundusa exchange yagenda otukolera ekintu bw'oweereza buweereza ssente tebiriko nti ate oli avuga ave Masaka atajja eno aveeyo najjali liraguru atajja eno omuntu azifuna direct ku mobile money ku Airtel money oba MTN. Katugende mu maaso kakati ngenda gattamu amajaani nago mpima jiiko ndowooza ejjiiko emu eba emala. Kati amajaani gano galina engeri gye gakifuulamu gongera ku test naye nze siiteekamu sukaali naye kati gwe woba okola wa dduuka abamu bateekamu sukaali kuba ennaanasi ziba ntono. Naye kakati jjukira ennaanasi yaffe ennuka eyengedde bulungi oba okitegeera. Kakati ennaanasi yo kennyini yejja okwekolera sukaali waayo. Kakati oluvannyuma bwe mba nga nasaze ekiwaayi ngenda teekamu egiraasi 3 ez'amazzi oba nasaze ekitundu ng'ekitundu kiriwo okiraba. Kati zino egiraasi mbambala nti giraasi 2 zez'okunywako ekitundu amazzi wano we gagenda nga gawula bugenda buva bigenda bifuumuuka oba okitegeera. Kati ze byebikopo 3 ebyo byembaze n'engalo. Olumala ng'okuma bulungi w'ogenda ofumbira osobola okufumbira mu keto. Kati nze nfumbira mu rice cooker osobola ofumbira mu keto bagiyita batya bannaye mu binika zenna akabinika kange akatonotono mwenkikolera. Era ojja biwulira bijja sigala nga biwooma olw'ensonga ennaanasi gye tukozesezza nka bulungi. Era olumala awo nga ngenda ngateeka ku ki ku rice cooker yaffe kirabaawo. Temwerabira ku subscribinga, like, share, teekako comment tumanye ekiva mu ggwe video zino zikunyumira oba okitegeera. Kakati omunanasi gwaffe gutokota nga woolaba era olumala kati awo kutabulamu kubunya nga wonaagamba kubunya ntangawuzi naki n'amajaani naye kiba kyekozedde awo wezitokotera awo. Era olumala kuba kujjako teeka bbali. So teweerabira kulaba video zaffe endala tuwe feedback ate naawe ayagala okulangira ku channel yaffe nga Sundusa Exchange weekola era osobola okutukulira netusobola okukola ki netusobola okuwa space n'olanga ebyamaguzi byo nebigenda mu maaso okutambula. Kale eno tusisinkane mu video yaffe eddako omunanasi ogulinda ne gwola ogumalira okuwola bwe guti osobola okunywa endwadde ojja kuba ozigobye